Kale mwena wali kumputo gwa leso tubagala nnyo. Awangalira mu Uganda na wali mitalo amayanja kitundu kyaffe kya kusatu ekyolunaku olwaleero leero tugeze seta mawule si malungi agafuutuka ku ssomero eryo muyizi wa kibiina kya senior ya mukaaga this is almost the second time has ended yaluzize obulamu bwe kyekyamusse tetunnategeera ndowooza poliisi ejja kuvaayo n'alipoota etubuulire seta eyo ndowooza mwaka guno erabikiddeko nnyo mu mawulire kubanga some few month back wali era omwana bagamba yeetuga so byali awo bigi ate olumala ate omusomesa yali alinako kyamaanyi nga ayagala kwogera mbu ate naye n'afa bamusanga afudde so byali biwanvu nga bwe mwabifuna muki mawulire gasaasana kakati ate jjo abazadde balumbye setahayo ekiro nga baagala bannyonnyolwe kiki lwaki nabafaaki naye nga abakulu bo amatama bagayita enzengo bataddemu amazzi balina kye banyega naye ate nga ne mayiti bagiremedde bazadde bamwana n'abaabaana abalala bazze bateekeza obuvunaanyizibwa bwabwe bategeere kiki kyennyini ekigenda mu maaso abakulu bannyonnyole ng'amazima abakulu tebabaddeko wadde nikyokuddamu zadde babadde bakaawo nga tebasalikako musale ndowooza katusooke tubawa abazadde abo tujja kuba dakiika nga 2 mubalabe omunaamala obbalaba ate tujja kuba nga ate tukomawo Bajachira kukola ki? Musadaka abana baffe kyaki balese. Kale ndowooza balabye ebbeera si nnungi era ndowooza buli alina omwana yes setahayi yeebuza ebibuuzo bingi kituufu kiki ekigenda mu maaso wange yaddako oba naale n'alipoota tezivaayo alipoota za Uganda zo zikoma mu kkubo gannyana alipoota za Uganda gannyana ez'obululu zivaayo mu wiiki amangu nnyo ezo zo zifuluma naye ez'ebirala zitera okulaalira mu bumooli so tusaba abekikwatako naddala ministry ey'ebyemizannyo n'ebyenjigiriza bana essomero kiki buzibu ki lwaki likola breaking news eri negative always abalwere bagambye nti no bayinza okuba nga baagala bayita blamishing nga baagala tarnishing the name yes batya nti bagambe essomero ne bettira abaana baabwe bagirane bayinza okuba basuula omwo ate essomero liba lirina register era agamba essomero amanene ne galinako ku CCTV cameras okitegera akati ng'omuntu ayiseewa awo nange nesitegeera nebaleta n'owokubiri naye sometimes okwekaza kulina kuvaawo kituufu ekiwundu ekisamba eddagala biba byonoonese so abakulu setayo wabanga nabo tebabitegeera bibatabuseeko bayite help obuyambi gavumenti abakulu bajje banafe naffe tetutegeera kigenda mu maaso kimutuyambe mukole investigations kituufu nye finding out balina CCTV cameras I think every demonstrate corridors zisobola okubeera nga zirimu cameras ez'enjawulo so bategeku kamera ezo balabe within that period weyafiiridde what took place kyekyabaddewo naye Uganda ebyayo bisesa bayinza okugamba wolo kamera tezaaliko masanyaze gagagenze galiko naye kamera zazifunyemu virus
ekiwuka kyayingira system nga tezaalaba ezaddako ate nga wayiseyo sanganya neziraba ebyo bya Uganda bisoboka wanewa Uganda yasobola okuyita ku luguudo nga waliwo kamera poliisi negaba naye twetonze kubanga kamera zaali teziriiko akaseera ako so Uganda ensi nga buli kimu kikola ki nkisobokera ddala bwe yaggwe oba owakana akireka toli munayo toli munayo naye nga si kirungi si mawulire malungi abazadde oluusi banoonya amasomero we gatyo sente nga mpitirivu nga baagala abaana baabwe babeere bafune excellence in academics naye okuluzinga omwana mugere tategeereka muganda wange si kirungi naddala oyo abadde asajja kudde abadde afuuse musajja mukulu munaye zadde manya akaseera ke balimu oyinza obutabitegeera naye kakati omuzadde eyaluuziza omwana ayinza okuba kati embeera gy'alimu nzibi nnyo mpaka akayita wiiki omwezi gumu ng'empiki omwana gwe bagamba yeetuga omwana w'emyaka 10 so kakati bino ebintu ebitegeerekeka emabega eyo gyali nga miriro nga miriro gye gikwata amasomero miriro kakale emiriro giringa egyasirika kakati kwetuga kwe kuliwo kufa okwa instant bakita batya kibwatukira okutategeerekeka ate nga tekulina lipoota eziva mu bakulu kuliiko bikomaawo munaye okunoonyereza tujja noonyereza kyagenda mu maaso weliba essomero nga liri eri ewaffe kyaloma ate nooza ogamba hakunoonyeza kuyinza obeera okuzibu kubanga eri wadde ne kakamera essomero teririnayo wadde ne kakamera yadde naye aga amasomero galina CCTV kamera ebeerako omuntu ali professional okitegeera badde omumaster badde omumistress bonna babeerawo nga bakwasaganya ebintu aye ne mudde omumwenyini mubeeramu head akulira dormitory naye abeeramu so simanyi tetunaba tutegeera nga gega mawulire agava kuseta hayi si malungi aze n'amasomero agasinga gali mu bibuuzo amagaliza okuba ganaatera kuggalawo waliwo agakola amangu so simanyi oba wadde mu bibuuzo entiisa naye esobola okwaffectinga performance y'abaana ate n'essomero lifuna erinnya ebbi erinnya liba lyonooneka ng'essomero bamutagamba kati omuzadde atwala n'agamba waawe nsobola otwala omwana awali security bayanza okutwala omwana mu boarding ganda wange kijja kuba kizibu bajja tuuka ekiseera bagambe omwana tumwetaaga mu boarding at least ng'ali mu candidate class osiba omutima osibayoko ekyolumu naye uyitaawo nolaba obwana kana ka baby ali mu boarding middle P1 tekamanyi wadde kusenya nibazadde bakasukeyo kali mu boarding bazadde abamu muzaala baaki abaana abamu an accident lyale teri mwana accident taliyo tekisoboka so bana abazadde abamu abaana bakyali bato oba okosa brain ye ebimugamba omala asome mangu nebibasoma tetubiraba kitegeera siraba bibasoma nze bulina okubatikira emitwalo n'emitwalo gyaba emirimu giru so omwana edda abaana babasa 6 lower class bali upper class okuva kupaka nga ku P3 saa 9 naye abaana bidda baali bagezi naye ate kakati basoma nnyo ate basirusiru saawa zino abaana bagezi mu byobuseegu naye mu bitabo bamanyi kubbira bubbiza amagezi tewakyali omwana wa bebi naye n'abayisa 2 omwana w'omula bw'ate coaching Saturday ne Sunday mwabeera mu coaching waka ate holiday bw'ate simanyi holiday packages simanyi abaana tebakyalina budde buwumula abaana obwongo butalaze mumulooza muli bayamba ne muli kuzimba rearing a lion mu maka or a snake olundengo is it empologoma yes
just know at any time ejja kutuusaako obuzibu. Yakuntuusaako obulabe. That is it. So abazadde mulina okuba nga ate musabira amasomero ago. Musabira amasomero. Weebuze ku mwoyo wa Mukama nga tonatwala mwana ku ssomero. Ale neki abakwatibwako kwezo ensonga. Nabo aveeyo bakole ekyetaagisa. Essomero bamumanyi waliwo ekigenda maaso kitali kituufu. Lwemunenyize public. Nebaba nga byakukonjera nabyo tutegeere. Omanyi mu masomero mulimu competition. Muli competition. Lyasa ogulira essomero ne likutuukako obuzibu. Baana basengukeyo. Teri business erade mu competition. Ekituufu kyo. Olaba bagireeta no mu Bwakatonda omutalina kubeera. Ejjudde competition. So amasomero ife abaliko mu nsi eri tetumanyi oluusi ebigenda mu maaso mu masomero ago bitwalikolanga kati oluusi musajja wattu osirika nagamba amasomero geetaaga saala yokka kubanga omulabe ye baaba tatudde ate gyayagalira ddala mu masomero awali emigigi emito egyo gyanoonya amagezi agali fresh agenda vale nga gonna agasulisa ati agawunzise bulungi. Sibulaba. Kale mubadde balabi balungi nnyo Mukama abankumire. Kale webale kubanga obadde otugobera kino kibadde kitundu kyaffe kya kusatu. Tubeera kubanga ate twetoololamuko katono. Tukomawo twagala tukulage wa ensi ate weegwenyuse. Ensi eyonoonekedde ddala okutuuka ku kigera nti abantu bataza kubanga ate beegwanyiza okuwasa robot okusinga abantu bannaabwe. Babagamba bano abasajja baagala kufuula abantu robots. Kitegeera era tulina abantu balinga robots. They don't understand that they are old. Kitegeera so bataza kubanga they manufacture those robots baziteeka katale so ogenda n'ogigula nefuuka mukyalawo eri beautiful very well ng'omuntu eringa omuntu naye enjawulo nti yo so jakucharginga ochaginga muchaginga ndowooza yoweddeko omuliro omukyalo obikka mu bike paka amasannyalaze wegalinga munnange ogiri obeerako abo tezaala okitegedde abaana abasajja abazaagadde ennyumba ate savings bakwatibwa erya umeme ogikuba volts agayodiero yebere kale katwetolemu eddakiika egenda kubeera emu atusobole okuba nga ate tukomawo gwe ayagala okukkiriza Kristo abeere omulokozi era omukama w'obulamu bwo ddamu ebigambo bino gamba Yesu lwaleero kwetwalira beera omulokozi era omukama w'obulamu bwange Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu amiina kale